officially nonzeko Sindi era nsaba abayimbi bonna abatrustinga oluguudo Bebe Kulu lwatambuddemu mu music industry ne byayiseemu n'okuba nti etuuse wano mbasaba okunjoininga tuddeyo buto mulowooze ensonga zange supporting sa Sindi zezino. Ensonga esooka Sindi bwe yali ajja mu office omundi ogwasooka yajja kukulembera na kusolvinga bizibu teyajja kucollectinga buchayi. Intention ye bwe yasalawo okujja okukulembera taamu ezo ze yasobola okukulembera emu n'ekitundu oba ebbiri yajja n'omutima omulungi nga yagala kukulembera asobola okusolvinga ki ebizibu bye tulina. So office gye yayingira erina challenges z'amaanyi. Industry yaffe mwenna mugimanyi tebadde organized for a very long time. Okuorganizinga industry eno si kyangu. Buli muntu alina ekirowoozo kye n'ekiteeso kye mu bayimbi. Batono nnyo abafaanaganya endowooza mu ntambuza yaki ey'ebintu. So office eyo etukulembera neebanga bw'ogiyingira ejjudde amaggwa si mangu. Kajjukira omuntu bw'abajja ye aba tamanyi. Kaakati ensonga ey'okubiri nenzijukira ne ŋŋamba Sindi ye president yekka mu bapulezidenti abana abasembyeyo asobodde okutuusa ettawulo enkyafu. Baganda bange mwenna abayimbi abandaba mwenna sibaganye okusupportinga Saha si kikyamu because it's a democratic right. Eno Uganda erina democracy but ne democracy ono tusana ne tukozesa obwongo bwaffe bulungi ne tujjawo sentiments ne tukozesa brain mu bintu bino. Bwe mutukubamu emabega before Sindi ba president basatu ettawulo bakanyuganga nkanyuge kuba office eyo nzibu. Office nzibu, buli muntu ayagala okola ebintu mu ngeri ye. So mwalimu omuntu ne muvaamu ne muddamu omukyala Sophie Gombya taamu teyagimala n'akanyuga nga bimutamye bimukoyesezza bimuleetera obukyayi biki. Sophie nankubira nga Sophie office gye watwala si nnyangu. Museveni gwe basinga okuvuma gwe basinga obutayagala naye eggwanga alitambuza. Naawe tambuza industry. Nakeera ku makya nga Sophie akanyuze ne muganda wange nankubirako Lwaki Bebe muntu mulamu nnyo mukakamu ate ali land. Waiki n'akutuka n'amaggwa mu office eyo n'ettawulo enkyafu paka Waiki naye bwe yalaba nti nno kiganye. Abayimbi si bangu bakulembera, buli muntu alowooza ebintu mu ngeri ye ate nga buli muntu alina we yakoma mu kutegeera exactly ebintu bya music industry ne Uganda bwe bikola ki bwe bitambula best ku bwongo bwaki bwa buli muntu. Ne zireeta Sindi n'ayimirirawo. Sindi alina experience tubadde ffenna ebbanga mu music industry. Kaakati mu kugenda maaso Sindi ye amaggwa bwe gamufumitanga agafumita Lwaki Bebe ne Sophie ye Sindi yateekangawo plaster n'agenda maaso n'eriggwa lye. So nkiwa nti nno kino ngenda kyogera openly nti abantu abakyawa Sindi bamukyawa lwa nsonga emu. Beerabira nti nno byennyini bye baakola Sophie ne Lwaki Bebe byennyini bye bakolani Sindi. Bagambanga nti Sophie babba ssente, Lwaki Bebe babba ssente era ne Sindi bagamba babba ki ssente. Bagamba Sophie tawuliriza, Lwaki Bebe atawuliriza, kati era ne Sindi bagamba atawuliriza. Kwegamba kino mbikula ki? Mbikula nti ebizibu biri byosanga mu office eyo byebiki byebimu. Okay? Naye give credit omuntu asobodde okusitula ettawulo eyo ey'ebizibu abalala gye basuulidde wakati mu kkubo ye n'agikola ki n'agituusa. Ekisookera ddala Sindi nja kwebaza lwa nsonga nti despite ebikonde byaffe ffenna kuba nange nali mu bakuba naye yasobola okutuusa ettawulo ku line. Taamu yasooka ne tuyingira taamu ey'okubiri eyo mu COVID era n'agenda maaso ng'akola ki
ng'agitambuza okutuuka ku level nti mu myaka gya Sindi ena gye tusinze okwetooloola wakati enkolagana ya abayimbi ne gavumenti, abayimbi ne ministry, era yettaamu y'emu gye twakozesa okugenda eggulu. Very soon ekitabo kye twawandiika eggulu, engeri industry gye twali yagadde etambulemu kijja kufuluma eri bannamawulire report eyo ng'omukulembeze amaze ogenda osinga. Naye bw'alaba enkuyanja y'abayimbi yonna all over the country baamala ne bagenda eggulu, era bwe bagenda eggulu so bw'oba okulembeza eggwanga buli munnayuganda alina kuba equal. Tulina okweyagala, tulina okweyamba, tulina okwewabula. So ekigambo reconciliation bwe nakijjukira ne ŋŋamba reconciliation yeereeta unity. Sindi nankubira essimu, bwankubira essimu ne ŋŋamba Sindi ono tankubirangako ku ssimu myaka 3 kati ankubidde, ne tunyumya. Sindi essimu yaginkubira ku ssaawa nga 4 nansanga we nali ngenda kupafominga ku ssaawa 7 ogw'ekiro, ne mpafominga ne twogera ne Sindi okuva ku ssaawa 8 paka saa 11 ey'okumakya. Oyo Sindi yakazaala Bebe naye ng'azze gyendi wempafomingira ne twogera. Bwe nagera ne Sindi ne mugamba Sindi olina ebikyamu kino ne kino, naye kiki ekikubisiza essimu ng'omanyi nti nze ndi mukambwe ennyo gy'oli ate saagala nonsense. Sindi nagamba Rasta wali nsankunnyonnyole ontegeere. So ne tutula ne twogera. Twayogera na mmotoka, twagenda okumala nga nzikakkanye nga ŋŋamba nti naye advice yange Sindi gyeri eri bweti, weetonde weetoowaze kubanga olina kye tunoonya, obukozi n'amaanyi. Naye bw'obadde ng'onenyezebwako mu ofiisi gwe tolaze bwetoowaze, omukulembeze awuliriza alaga obwetoowaze bye bitawaanya bali tebakulinako personal issues. Okay? Bakwagala omaleyo qualities zaaki z'obukulembeze, obukulembeze buzitowa. Kati bw'oba obwagala ng'ozzeeyo okuyimirirawo despite nti nno omanyi nti nno abasinga baagala gamba nti tebakuwa kalulu, then otulaze amaanyi nti nno ki ofiisi eyo ogisobola era ogyagala. Kati weetonde ate tandika okutereeza. Wandika wansi ebyagenda wrong, obiwandikire solution engeri banno gye bakola ki gye babyagala, obiteeke mu kateeko ko kogenda okusomera ki abantu. So unity, ovudde ku reconciliation nodda ku unity, kitegeeza Sindi asobola okwetonda, era tusuubira nti Sindi temumwinaako, bayimbi baffe temumwinaako bukyayi, bwe yeetonda atereeze eyo reconciliation eggwe. Reconciliation ereete unity, ate tuddemu twegatte ffenna waki babuuze. So explanation yange mu mutwe nga ndaba nti etuleadinga into a successful organized government of Umma.